Kwandizaako nate oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati okulwanagana okugenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania kwandibanga kutandise okuspreadinga ku-expandinga kati wenjogerera kutandise n'okuyingira mu side eno eya Kenya. Ekyoba omanya ku mulirwano kuba neyiba baffe si birungi n'akamu n'akeddagala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye nti bano bali mu kuprocessinga kibayise protest vote, bali mu kiteeka mu nkola, bo tebaagala kukyogerako bwogezi era abadde batunuulidde mwe bannayuganda nga mwekanagga mugenda mu maaso ku social media nga ne kye mwogerako kyaka temunnakitegeera. Bo baagadde okulaga nti bo bakiteeka mu nkola ate ne kibakolera nnyo. Kitegeeza munnayuganda yenna ali eyo protest vote kyoliko oli ku mulamwa. Sinzira ku report eva ku ludda olw'opposition olugenda maaso n'okuvuganya n'okugamba nti ffe byava mu kulonda tetubikkiriza. Bagamba nti nno embeera eyongera kusajjuka, bannansi b'eggwanga erya Tanzania battibwa, bali mu kuttibwa bannansi. So far okusinziira ku mawulire ge twakukolako lisaaki gatulaga nti mu kibuga Dar es Salaam abantu 935 be batebereza okubanga be bakalugulamu obulamu, be bakafa tebalutonze. We tugenda mu kibuga mu Zanzibar kigambibwa nti abantu nga 4 be bakalugulamu obulamu. Kati wogattako ebitundu by'eggwanga ebirala abakafa kigambibwa nti we babigatagata abantu bawera 780 abakafa. Okukyanga okwekalakaasa kuno kugenda mu maaso. Era bannamawulire kusinziira ku lipooti gye bawa bagamba nti nno abantu bano okuttibwa battibwa mu budde obw'ekiro lwasinga okuttibwa ennyo, era ng'ebitongole ebya gavumenti ebikuumaddembe bye bigenda mu maaso n'okukola ekikolwa kino eky'okutta abantu. Kati ye omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania Samia Hassan alemeddeko, agamba ekiba kibe, mwetegefu okuleeta enkokoto yonna, okweyira enkokoto yonna yonna esoboka okweremeza mu buyinza, oba kuziika bannansi baggwanga erya Tanzania nga balamu, oba kubadetaininga kubayijayiringa paka bonna ebaggwawo. Ekyo kye agamba mwetegefu okukikola. So nga ne bannansi naddala abo bali ku ludda oluvuganya bagamba ensonga oba engeri eri emu yokka yokka eyinza okuba nga esolovinga kino kye kirimu kwe kulangirira okuddamu okulonda kuddibwemu. Bo bagamba si bamativu n'ebyava mu kulonda. Tujjukira bulungi nnyo ekitongole kya Electoral Commission we kyalangirira, wabula abali ku ludda olw'opposition bagamba mu kalulu kano akagenda mu maaso akakubibwa kaalimu ebirumira bingi olw'ensonga nti nno twalabako abantu abatalina wadde national IDs nga bagenda mu maaso n'okulonda mu polling stations ez'enjawulo ate ne batalonda mulundi gumu, ne balonda enfunda eziwera nga balondera ku polling stations ez'enjawulo. Ne bagamba era ebyo tetusobola bikkiriza byava mu kulonda. Engeri yokka yokka gye tuyinza okuba nga tugugumbulula oba nga tukuulinga kwe kulangirira okuddamu okukola ki? Okulonda. Kali kyekiri mu ggwanga erya Tanzania. Bo bagamba bali ku protest vote. Era okusinziira nti nno ebyava mu kulangirirwa tebabigenderamu era tebabikkiriza, enkoko baagikwata mumwa ne bakeera ku ma street, ne bakeera ku polling stations, ne bakeera ku military staffs eza poliisi, ne bawamba staffs za poliisi ez'amagye. Twalaba n'oluvannyuma ng'amagye ne poliisi nago gabeegattako abamu bagende mu maaso n'okuba nga bajjako gavumenti ya Samia gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Samia, wetwogera ku Samia mukyala, mukulembeze w'eggwanga erya Tanzania mukyala, naye bannansi bagamba bakooye effugabbi engeri gye bafugwamu, engeri y'akalu demokrasiya gye bamukwatamu. Bagamba tebayinza kutunuulira mbeera eno ng'egenda mu maaso. Kye baba bateddewo okwekalakasa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
gwe munnayuganda ng'okyagenda mu maaso n'okuteekateeka omwaka gwa 2026 mu kalulu akengedde weeteeseteese otya kubanga mpulira nammwe mwewera nkolokooto nti mugenda mu protestive vote kye kino kye bayita protestive vote ky'ogendamu nti akalulu kakubibwa temuvaawo paka kulangirirwa wabaawo ebitali birungi awe mutandikira okubanja obwenkanya bwammwe ekibayita protestive vote wabula mpulira nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakutte amagye g'eggwanga Uganda n'agolekesa eggwanga erya Tanzania okuyambako munywanyi we Nfanfe we batera okweremeza mu buyinza asobole okuba nga amukwatirako tetumanyi kakati mmwe wammwe kigenda kubeera kitya kakati bannatanzania bagamba bo bali mu kusaliza ggwanga lya Uganda kubanga Uganda bibannansi aboogera kye boogeddeko ne batakituukiza ne batakiteeka mu nkola kati bo babalazeeko nti no ffe ebigambo tulina bitono naye ebikolwa bye tulina ebingi wetugenda mu maaso n'okutunuulira ensonga zino tulaba nga amawanga agasinga agali mu Afirika gagenda mu maaso n'okwekalakaasa era gavumenti za Afrika ezisinga tezivuddeko lwa mirembe zivuddeko na kwekalakaasa kitegeeza ki nti kino kibenga ekyokulabirako eri bannansi mwenna abali eyo nti gavumenti zino eza Afrika woba otunuulidde ebyafaayo teri gavumenti evuddeko mu mirembe kitegeeza bayiviizaako maanyi na kipindalo oba okitegeera kitegeeza gwe munnansi gwalina okuteekamu omukono okusobola okulaba nga olwanirira eggwanga lyo oba nga olina obufuzi bw'okooye okusobola okulaba nga obujjako gwe kennyini gwe alina obyeteeramu engatto gwe oli mwetegefu okwesaddaaka ku lwa Uganda empya gye bujja mu maaso kati kino kibayita protestive vote Tanzania kyeriko ng'omukwano gwange mpuliriza naye mu bano newankubadde okwekakasa kugenda mu maaso Samia si mwetegefu kuta ntebe agamba newe kuba kuleeta nkokoto ya buli kika nenywereze wano mu ntebe nja kikola naye tulabye abakulembeze bangi aboogeddeko nga Samia ne batamalaako kakati bannansi bo bagamba ekijja kijje tulina okuddamu okuba akalulu ebyava mu kulonda tetwabikkiriza twagala demokrasiya akole Tanzania ebadde manyikiddwa ng'ensi esingamu demokrasiya ngera ngeyeekwatidde Afrika akatambala mu bintu bya demokrasiya naye kyennyamiza era kitwewuunyisizza nnyo kyewuunyisizza amawanga amalala okulaba nga Tanzania mwe mugenda mu maaso n'okwekalakaasa okw'ekikanga kino bintu bingi nnyo bibeera mu ggwanga ebyapeninga mu ggwanga ne baziba bannansi oba amawanga amalala akatambaala ne babasiigira ekifaananyi ekirala nti eggwanga weritwe liddukanyizibwa oba kyekyo kigenda mu maaso mu ggwanga eryo naye ng'ebiriyo birala bannansi nga bagenda maaso n'okubonaabona bannansi nga badaaga nga balina bye babanja bingi ng'omukwano gwange ali eyampuliriza so omuntu okusiigira akazigo ku ngulu kitegeeza nti nekiri mu ndira kyekimu ekyo saanidde okitegeere so kakati gwe munnayuganda embeera ogiraba egenda mu maaso bo Tanzania tebalinze kati gwe kikyozzaako oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuuliza gwe mukwano gwange atana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kata Dubai, Oman, Saudi Arabia mwenna mbatumiddeko nnyo abali mu South Africa mwenna abali mu Kenya mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV tugenda kuba nga tubaweereza nga tubawa information gwe kyoba okola subscribinga busubscribinzi ku Yugi Update TV obeere ng'otufollowinga ojja kuba ng'ofuna information yonna gy'oyagala okwetooloola eggwanga buli mawulire gonna agakwata ku obufuzi buli kyapeninga mu ggwanga lyaffe wano ogenda kubanga okifuna beera ng'oli updated ku buli kimu omukwano gwange ali eyo ampuliriza ntwala okwebaza ak'ensusso mmwe abagenda maaso n'okusharinga vidiyo zino n'okukomentinga ne muteekayo endowooza yammwe n'esoma bannayuganda ne bagitegera mbeebaliza ddala bulungi nnyo wabula saagala kubamalira budde kuba njagala tukomewo tubeere ate nga tubawa ebipya bye tuvumbudde webale nnyo kwekuumira ku mayengo gano obadde muwuliriza mulungi nnyo mbaagaliza olunaku olulungi mweraba